nga bannakibiina ki NUP kye bajje bakiika embuga bannakibiina ki DP nga bakulembeddwamu ssenkaggale waakyo era minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao babitaddemu engatto okwolekera embuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mmengo okukiika embuga olunaku olwaleero. Bano basoose kwevumba kafubo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Oluvannyuma Katikkiro asinkanye bannakibiina ki DP abalala abadde bakuŋŋaanidde mu kisenge ky'abagenyi nga abasinga obungi ku bo be beesimbyewo okuvuganya ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna. Wano Norbert Mao wategeereza nti awulira amawulire ng'abantu bagamba nti DP esaanawo ng'ebulira mu kibiina ki NRM olw'omukago gwe batta n'agamba nti omukago gwabwe gufaanaganako omukago ogutaba enzikiriza mu Uganda gu Interreligious Council of Uganda. Newankubadde nga waliwo enkolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ekyo kiringa nga bw'onoolaba Interreligious Council of Uganda. Mutuulamu abasiraamu, abakatuliki, abalokole n'abaprotestanti, ba orthodox n'abalala. Kati okubeera memba wa Interreligious Council of Uganda tekitegeeza nti mufuti ajja embizi. Mao agamba nti ekibiina ki DP kikkiririza mu bintu Buganda byekkiririzaamu naddala okugabana obuyinza mu nkola eya federo. DP ekkiriza mu kugabana ne gavumenti ya wakati mu nkola ya federo. Abatayagala federo bagamba nti federo Buganda ya Buganda ne beerabira nti wano ng'abazungu tebannaba kujja buli ggwanga yalina engeri gye baali bakwatamu ebyobufuzi byabwe n'obukulembeze. Ate ye mukyala wa Norbert Mao Beatrice Nambi Mao avuganya ku ntebe ey'obwa Road Mayor mu kibuga Kampala avumiridde enguzi esuuse mu baddukanya ekibuga n'ategeeza nti yemu ku nsonga ezaamutanula okujja okuvuganya ku ntebe eno ey'obwa Road Mayor. Enguzi eyitiridde n'olwekyo nze ndowooza senga nteekawo ekintu nga digital system nga buli kintu kyonna sirina nagenda mu cabinet nti bannaye njagala appointment ne president mubuulire nti luno oluguudo terunaggwa. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga agugumbudde gavumenti ya NRM Norbert Mao gy'aweererezaamu nga minisita wa ssemateeka olw'okukotogera ekitundu kya Buganda wadde nga kye kisingamu abantu abangi ekigifuula omutima gw'ebyenfuna by'eggwanga. Kakati katwebuuze mu abalina omubala ogugamba nti amazima n'obwenkanya. Mu bwenkanya Buganda eddizibwa kyenkana ki? Biki ebiddizibwa mu Buganda ebinaavaamu ebitundu 7 byenkana ki? Mayiga era atabukidde gavumenti olw'okuleka ekibuga Kampala ne kifaafaagana kyokka nga bwe bwenyi bw'eggwanga lyattu Uganda. Ekibuga Kampala omugabo gwakyo ku ssente eziva mu kyo gwenkana ki? Kampala abate n'enguudo enfu. Enkuba etonya dakiika 2 nti waliwo amataba. Kijje kitya? Bannakibiina ki DP batonedde Katikkiro ettu lyakaawo omusiike ne bagula ne satifikeeti y'akakadde kamu n'ekitundu okuyambako okuddukanya emirimu gy'embuga. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Ke kaseera mulindwa